oyo gwolaba ayambadde sweater emmyufu ye Musumba gwe twagenze okukwata. Era njala okutegeeza nti mukwate wadda mukwate wajjo olaba talabika olw'okuba oyo gwe ndi naye mu makkati ye Angel oyo ali mu kutuvuga yafande olaba nti ngezezaako okukweka face ya Angel ate nga kyekikulu kye nina okukola ne bamugumu mu show ya leero tugereba nga tulaba Omusumba ye kennyini nga bw'ogenda okutegeera obujjuvu bw'ensonga. Hello, my good follower. Finally, I'm here with some good news. Nenga ntwala omukisa guno ogutandikirwako ogw'okwebaza okutambula nange, ogw'okwebaza okubeera ku show eno buli kaseera. Tubeera ne love stories. Bwe tugamba love stories olwo tubeera mu family matters, tutambulira mu family. For starters, nina amawulire amalungi ag'okutegeeza nti ng'otambula naffe ku channel eno tojja kusigala kyekimu. Manyi buli omu alina kyalindiridde kyagala okumanya, naye bw'oba nkuzizayo kemabega njala okujjukiza nti twatandika story bwet oba eno lwali lunaku lwa, was it Tuesday? No, it was a Wednesday. Ne na getting in contact ne Sister Annette. Sister Annette ono awangalira mu ggwanga erya Take gy'akolera emirimu gye egy'ekyeyo. Nanyinyonyolamukko ku biki ebimusoomooza. Nti nga mbadde nkutwala ng'omwana wange omulungi atalimba omuwulize n'angamba maama nze ne bwe njogera tebanzikiririzaamu. Ne mugamba oli awo ogamba mbupa kutwala owasengaawo oyagala genda wasengaawo kulabirira mwana oli atatambula. Sengaawo alina omwana yazingama. Bano abaana b'emitwe eminene ababeera n'emitwe egirimu amazzi, mwana myaka 12. Ne mugamba oyagala genda kulabirira oyo mwana n'angamba nti oba kulabirira kangende ndabirire naye nga wano nvuddewo. Ne mugamba mwana gwe olina kizibu ki? Olina ekizibu ekikusumbuwa? Kwe kuŋŋamba nti ndigwe mbagamba tebanzikiririzaamu. Ne mugamba nze ndi maama wo nja kukkiririzaamu. N'agamba ne maama ne mugamba wobanga wooli tewali bantu nga waliwo abantu vaawo dde ebbali ombuulire. Era kye yakola mwana we yavaawo n'adda ebbali n'angamba maama nze mbagamba tebanzikirizaamu. Ati naye kinalina bagamba maama nze wano bwe buziba ekiro ng'oyo taata kubanga bamuyita taata waabwe kuba yabeera nabo. Ate jjukira engeri gye bali nti era tebalina bataata baabwe bayaayaana bwe balaba omuntu ng'abawaddeko eyanga batandika kuyita taata. Kati ng'agamba maama nze bwe buziba wano ekiro nga taata nzigyamu ki engoye. Nensooka nyimirira nali ntudde n'ennyimirira. Ne mugamba eki? N'angamba maama buziba nga taata nzigyamu engoye. Ne ndowooza bwe yakoma kumugyamu bujja ngoye ne mubuuza enjo onimba. N'angamba maama nti sikulimba ati nga nzigyamu engoye n'aneebakako n'ankozesa. Oluvannyuma twakkiriziganya bulungi ankolera ekintu kimu ansindikire omwana ne jjajja tube nga tuwayamuuko katono era ne twogera n'omwana yennyininyini Angel ensonga nga bwe zaali obulamu nga bwazaabusinkana n'omusumba gwe baali baamulekera. Kanisa eri mu kikomero omwo. So mu nnyumba musulamu Musumba n'abasajja abalala 5 bakola ki emisana? Bali ababiri baali nga babeerawo naye nga basoma era kati tebaliiyo baawummula. Nga basoma primary mu secondary? Nga balimaliriza esifo kati olwamala baajja. Twasigala kati Musumba yasula n'olunaku 2 amukubati. Mu nnyumba eyo oyogedde basajja ne Musumba ne muganda omulenzi omukulu ne muganda omulenzi omuto bonna balenzi. Temulimu muwala mulala abadde abeera mu nnyumba eyo? Oyo okujjako nze.
gwe wekka omwana omuwala. Kati olwatuka bali agambye muganda wo basulenga mu ddiiro ng'ayiga Bayibuli. Kati yasulayo naku 2 n'amugamba oli mushafu ddayo. Kati gwe ng'osulawo kubanga ogambye ennyumba erina ebisenge 2. Nga nange nsulayo mu kisenge. Ekisenge ekirimu abalenzi 5. Kati olwamala n'amugamba gwe oli mushafu ddayo. Kati bali abavubuka abaali basoma S4 olwadda n'agamba enju jangu tusule eno bali balekera eri obuliri bokka. Ove mu kisenge eri gye basula ojja osula eno mu ddiiro ne pasita wasula. Ng'olwo bakwadde omufaliso oba nga muli ku buliri bwe bumu ne pasita? Bumu ne pasita? Iyo kubanga emifaliso giri eri baali bagyebaseeko kati ate emikeka kwe bateeka emifaliso. Nga mufaliso gumu gwe guli awo. Nokkiriza n'ojja nebakana. Baganda bo baali okke nga tebakiraba mu buzibu? Naye bwe nabagamba baatakana ne batandika okunvuma mbu Musumba tasobola. Kati tubuulire otandise okusula naye olunaku olusooka. Ebyo bibaddewo olwo taamu yakatandika? Nga tetunnatandika nagenda ku ssomero. Taamu eno ey'okusatu emazeeko omwaka nga temunaba kugenda ku ssomero, mukyali mu holide. Agambye vaayo ono omukyafu agenda eri gwe jangu osule wano. Ati we twatandika osula naye nga buli we twebaka oba zaalinga 7 ndaba asembeza omukono gwe n'aguteeka ku mutwe gwange. Naye nga ku lunaku olusookera ddala? Olusooka nedda kati olwokubiri. Kati we nakola n'ensembera eno wansi y'amagulu n'ajjayo omukono gwe ne yeebaka. N'olwokubiri n'ansitula n'anteeka mu kifuba kye n'enzika ne yeebaka. N'olwokusatu olwokubiri n'akusitula akuteeka mu kifuba kye nga tayina byayogera? Nga tewali awo yeebaka bwebasi. Kati nze wenvaayo n'enzira eno wansi y'ebigere nga awo yeebaka. Kati olunaku olulala nanjijjamu engoye. Olwo olwokusatu? Nankozesa n'olwala lwe luno. N'olwala lwe? We nali ngenda okukaaba nankuba oluyi n'angamba sirika. Olunaku olwasooka ng'akozesa olugalo lwe? Olwokubiri nga lwe yansula n'anteeka mu kifuba. Awo olwokusatu lwe yankozesa n'olugalo lwe. N'amala oti nnaku ziizo kalina tandika okunkozesa n'obusajja bwe. Oluvannyuma lw'ebyo jjajja yatunnyonnyola ekifaananyi nga bwe kyali mu version ye. Ensonga zino ye ajja atya okuzimanya era ye ng'omuntu yakolawo ki? Omwana ono baana abaziika naye katusabe ebenaddira. Kati nangamba totuusa mwana oyo wakka nga tomututte mu ddwaliro. Mutwale mu ddwaliro bamale okumukyekinga. Kwanza nange olwatuuka owaffe nentwala mu ddwaliro lya private baliyita Guardian Angel. Nentwala omwana mu basawo. Sijja kumutuusa nga bwangambye. Ati kuba ojja mutuuseeka ayinza okutweganira kati bamujja eno ebyo byali byabo bya kyalo. Nengamba kale nze natuukira mu ddwaliro nga ntwala omwana oyo abasawo bamu Guardian Angel International Medical Center. Yes. Kati omusawo dokita nangamba omukyala kuba omusajja alitwalenga ku mukyala tugenda omukebere. Kati omukyala agenda okumukyekinga nangamba kasooke tukebere omusaayi oba yamukwasa akawuka. Ekyokubiri tulabe oba alimu olubuto n'ebirala. Kunza kale mubikyekinge sente we ziri ne bamukyekinga. Kati mukyala bwampita n'agamba omwana oyo babeera naye kituufu bamukozesa kuba omwana omuto oyo tayingirayo ngalo 2 naye nayingizayo engalo 2 amukyekinga bulungi ng'engalo ziyingira bulungi tanakyawo. Kati bwe mbuziza omwana nangamba nti basooka ennaku 2 yali amuzanyikiza ngalo
nga nkubayo ngalo ennaku 2 oluvannyuma namwebakaka. Era bwe nali awo wennyini nenkubira maama we nengamba gweyogera ne dokita wuno. Dokita namubuulira byalabye ku mwana byonna. Kati nangamba naye buno bwenkyekize sirimu katulindeko emyezi 3. My good follower, njagala kutegeeza ebigambo bino nga tutandika show ya leero. Nabagamba nti tugenda gezaako ekisoboka tulabe ng'ensonga eno tubaako we tugituusa eya muntu ono abadde oba agambibwa okubanga yakabasanya okudifilinga omwana waffe Angel. Ensonga tuzigobe kagere ku kagere. Njala okutegeeza ebigambo bino olunaku olwaleero mu show olwaleero gye tugenda okutandika nti omumpembe ono twamukutte era wenjogerera nga tumulina mu 5 ali mabega wa mitayimbwa. Mama Wuuno Mama wawe yennyini. All the 3 children? And for one mother? Kati obandu tandike ntyande kunnyonnyole. Walabye show eya jjajja n'omwana Angel ku Thursday era njala kutegeeza nti olunaku lwerumu twazambalidde ku mugongo. Waliwo abali bagamba Sozimo kakati obyogedde omusajja agenda kudduka. Guys, you did not have any idea of how bwe twali tugenda okukwasaganya ensonga zino. Olumu mutwesigeko naye tekikugaana kubaako ky'osobola kwogera n'ojja mu inbox nga wayi mbadde ndoza tukole bwetti. The few abajja njagala okuba nga mbebaza ne mwogera ntuza tukole bwetti omuntu oyo tumufune bwetti. So munnange the whole of Thursday kyesijja kwirabira ku lunaku olw'ekisooka kwe kubanga natuddeko ku border ku distance eyowa boda oyo gye yansabiddeko 2.5 n'ekitundu. Mu ngendo z'ebyalo abatambuliddeko mu byalo olugendo olw'2.5 n'ekitundu. Enkuba n'eryoka ekubanze. Empewo y'oku boda for that long. Aye naye ng'ensonga zino zonna tuziri busy. So byabadde bitya? Nga bwe nabagamba nti nja kubanga nsimbula okugenda mu district ey'Emayuge era nalabya ngamba so Mayuge is a district ne ngenda mu district y'Emayuge. Twasisinkanye jjajja ne Angel. Actually twabasinkanye ekitundu yabadde yiganga mu Star. Bwe twatuuse mu Star ne tukwatagana kati awo ne tweyongerayo ne tugenda ku police eye Mayuge. Police ye Mayuge njagala okubebaza. Ngenda kujana mushene eddako nja kujja kubanga walu updates bino tebigenda kuggwa mangu nga bolowooza ne tugiba ne updates. So waliwo abantu benjala okumentioninga bambi mu bujjuvu bwakyo naddala nga maze okufuna ebyenkomeredde nja kubanga nkubuulira abantu bano babadde balungi nnyo. So bwe twatuuse ku police e Mayuge they were so receptive. Natuukidde ku reception awatuukirwa. Ebintu bino ebimu ngenda bikulagako ne byesigenda kulaga nga mbikunnyonnyola ngenda kukubuulira lwaki naye ng'ekitandikirwako ky'obamanya nti ku poliisi sigamba nti okwesaawo gadgets, recording gadgets nga camera nga bw'olowooza mu bifo ebirala bw'onoobeera nga kyanguwa bwe kityo. So it's not the case. Naye bye nafunye nja kuba nga nkubuulira bwe nabifunye ne bye saafunye kukwata nja kuba nga nkunnyonnyola lwaki kyabadde bwe kityo. Awo nga bw'olaba
afande Lazaro eyatuyambyeko nnyo bambi ng'agezaako okumweyanjira n'okumunyonnyola nga waliwo ensonga ze twetaaga okutunulamu nga tugenze ku poliisi era ng'amutegeeza nti twegatteko tugende ffena ku poliisi n'asaba akadde okuyingira mu nnyumba ndozaabeeko ngeri gye yeetegeka. Nga tugenda bukolokolo tutuuka ku poliisi e Mayuge. Tutuse ku poliisi awatuukirwa oba giyite reception ye front desk. Katono nnyo olw'okuba baalabye nga tiimu yange twali tulina gadgets baatulabiddewo nga bamawulire. Bannange omanyi bwe tulaba kamera ano tuti bana ate kiki ererere bana kakati kye twakoze ne batutwalirawo mu office eyo yabadde ya OC station. Bwe twayingiddeemu ne neeyanjula bulungi nsonga zonna ne mbategeeza ekindeese. Sinze nabadde ng'omuntu azze okugulawo keesi ne nabadde mabega waba ababadde abazze okugulawo keesi eno. Kati ne batufunira omukyala musirikale awo mukyala Karo ne tusisinkana Karo ne tugenda ne tutuula. So Karo yabadde alina okufuna statement ku Angel, yabadde alina okufuna statement ku jjajja. So kati olw'okuba nti embeera y'obudde yabadde yeeraliikiriza, mumanyi obudde bw'enkuba, tuli mu kifo kya wala ng'ate nina okuba nga nvaayo. So weda ngezaako okwagala okukwatagana ne poliisi ensonga zino tuzivugeko speed ebisoboka. Ne mutegeeza nti mbadde nsaba tukwese omukisa guno tugende mu kifo awali church. Tutuuke mu kifo awali church eno tulabe obanga omusumba gy'ali. Era nebaza mukyala Karo kubanga yabadde nnyo mwangu, yabadde akolaganika naye, nankwasa omusirikale awo yabadde muleeya musajja giant bamuyita Lazaro, afande Lazaro ng'ajjayo piki nga tukwata piki bulungi nga tugituulako nze omusirikale ne Angel nga tugenda bukolokolo. Poliisi kankubuulire, poliisi we yabadde I think I put some details here. Waliwo bye nabadde nawandiiseeko. No, okay, kambi kunnyonnyola kuba bino ne bwe bato bino. Poliisi we yabadde ne church oba egambibwa okubeera church, Angel we babadde bamukabasanyiza si wala. No, njagala nkugeraageranyize ku ki. Bw'obanga obeera kangereze Kibuye, bw'obanga olaba Kibuye, nkugereze ku kutambula okuva e Kibuye nga tudda Ntebe Road, wootuukira ku Kyebusaabala, between Kibuye roundabout ne ku Kyebusaabala ng'okkiridde oti otandika okwambuka na Janankumbi, kati ka distance bwe kati enjawulo nti tewali straight naye obukoonakona bw'oyitamu. So nkusigidde ekifaananyi nti kyekyo awantu wali kumpi nnyo. Tugenda ekimu ku bye neewuunyiza oba abalala bye bateewuunyiza bwe twanyonyodde ensonga ezo. Okay, ndowooza bwe twatuuse ewaawo ne nnyonnyola ebyo Musumba naga yabadde afande Lazaro ng'agamba nti mu kitundu kye kimu ekyo era mulimu like mu area eyo yemwawo town council eyo mulimu era omusumba omulala oba yeeyita omusumba era gwe baakwata olw'ebintu ng'ebyo. So yabadde ageza kutubuuza ye gundi ye bwati ne wati bwe najja ebifaananyi nempimulaganaga nedda si ono, naye ng'agamba nti ekyo kisuubirwa tekyewuunyisa. Ekira kye nazudde, this is on record, okusinziira ku bantu ab'enjawulo be nayogedde nabo abali mu office ez'obuvunaanyizibwa oba office enkulu ku police e Mayuge, baalaze nti district eyo ey'e Mayuge ndowooza ekwata kisooka almost mu ggwanga lyonna. Bwe basiye ekwata ekisooka ndowooza yakubiri mu kubanga mulimu nnyo ebikolwa eby'okukwata abaana. So
kiringa ekyabulijjo. Of course it is not normal, nekiri very common mu district ya Mayugwe. Era ndoza Busoga region. Now again, that is my personal experience. Na twalinako project mwaka 2015 nenambulako districts zalinga 5 mu Busoga nenazuula nga abaana abataneetuuka bakakibwa nnyo bakwatibwa nnyo. That was very common. Ekintu kye nakizuula kyali common. So this time nayagadde nnyo okutegeera obujuvu bw'ensonga era nga police ekakasa nti ekyo ekintu kituufu. So netuvaawo netukkirira bukolokolo ku border netugenda mu kifo wennyini awali echurch eno. Bwe twatuuse mu kifo awali church, abantu beeri bali ndoze oba stranger, omuntu omugwira alabika mangu bamusaako nnyo ebirowoozo. Abantu beeri stranger oba omuntu omugwira bamusaako nnyo ebirowoozo. Okiraba ne balabanga waliwo omukadde bambi yawumala n'okumula naye yali myaka ndowooza oba nga 9 naye ng'atambula nga muwanvu. Kati ku kitundu bwe twali awo waliwo embwa yali etambula omukyalo ono yali Munyarwanda naye kyava agamba atunulira nnyo embwa naga eyo embwa singimenye. Kabula kata tutandika okumukazaako erya singimenye. Maife tetwalwangawo ekigambo ekyo bwe kityo kye twakuwanga ng'eri eyo embwa singimenye ng'alaba of course embwa stranger mu kitundu naye neeri bakwidentifyinga nnyo. Kakati nga tugenda tutuka ku church tukonkona Angel yolwada tukulembera. Bwe twakonkonye twasanzeewo Buganda bwa Angel wabaddewo n'abaana abalala. Ekimu ku bitanyumidde kaganda ka Angel akato kabadde kalabika bubi. Nyinza ogamba non necessarily oba mu ndabiko oba nti kabadde kakovu naye ennyambala kyabadde kisiga ekifaananyi ekyokuba nti tekalina ngoye. Engeri gye kabadde kambaddemu nga actually nasoose kulowooza nti oba bwana buzanyazanya. Omanyi obwana buno obw'oku street bugenda olumu ne bwetabula ne mu baana abawaka kubanga babeera mu kitundu kyekimu babalaba. So Angel bwe yaŋŋambye nti ono brother was like, oh really? Ng'omwana atalabika bulungi n'akatono mu ngeri ey'ennyambala. Nasoose funa kifaananyi kirala nnyo. Tutuuseewo kakati afande Lazaro abuuzaawo musumba waali nti musumba waali konze okay. Nenga kati awa munange omusumba kyenzukira bamutegeezeza nti n'ensonga ze twagala okugonjoolako oba ze twagala okutunamuko ne tugenda zituniramu nga tuli ku poliisi. Naye omusumba ono olw'okuba yabadde omusumba ono ali mu myaka ndowooza ezo details tujja zifunamu. Bwe yalabye Angel kyemmanyi nti ayinza nga yabadde asobola okuba nekkulu ku kigenda mu maaso. Ono yamweyanjulidde okuva ku poliisi newankubadde yabadde talina kyonna kiraga. N'amugamba tugendagenda ku poliisi. Kati ono amusaba kwe kutegeera nti mwabaddemu omusumba omulala. Musumba jangu omperekereko. Olwo pastor n'agamba ono gwe tuza okukwata agamba oli omusumba nti jangu omperekereko. N'amugamba ndowooza ajja tusanga. Naye kye sijja kwirabira ekyasoose ono yamugaye ntugenda nawe akanzye n'agenda mu nnyumba. Kati wano owulirizaawo nnyo. N'agenda mu nnyumba. Bw'agenda mu nnyumba ng'omanyi omuntu ndowooza oba yeetereeze yatutaakabanga nga gy'ali era okutuusa afande Lazaro bwe yamugambye musumba obudde bugenda kubanga n'enkuba yabadde ebindabinda. N'amugamba jangu tugende ebirala n'obijja tugende. Yaluddeyokko. I was wondering what he was doing kubanga bwe yagenze mu nnyambala mu ngoye bwera bwe yakomyewo. Simanyi exactly what was happening. Ne wulirizawo nnyo kati mu maaso nja kuddawokko. Nga tumukwa tugenda bampa tufuluma ekikomera. Bwe twafulumya ekikomera kati afande Lazaro mbikunyumiza nga byabadde afande Lazaro ankasukira ekisumuluzo. Piki yadde yagipakinze ebbali akwata ankasukira ekisumuluzo. Kitegeeza yadde ngamba nze nzije ne piki. Ntuka ku piki kati nga bw'omanyi abatuuze kati ate balaba omusumba tugenda naye. Musumba yabadde ayambadde engatto I think. Yabadde ayambadde engatto. Kati bano ba neighbor baliwo ngeri ya rentals nga omanyi it's kind of ghetto but si nnyo. Kati bajja
nze nabadde ngenze ku pitch kati balinga basigadde batambula ngezaako okugira pitch yannemye okuvuga yannemye okutandika ate nga nali nayiga ovuga pitch omanyi covid yatuyigiriza ebintu bingi covid mwe nayigira ovuga pitch neya crutch of course zino eza bulijjo akapitch kenavuga kedda tekaali ka crutch so kaali kango kati crutch nali nagiyiga mu covid nenkubako kko n'ekigwawo the means ezaaliwo nagiyiga olwamala ogiyiga nga nogivuga okuva ekireka gye nkolera ku radio then ngende wa bulonde eyo wakiso yankubako ekigwobe eyo tuveeyo ne pitch yannemye okukola kyokustartinga kati omukyala omu ku babadde bano nga omanyi aba onlookers abeebuuza what is happening kyavudde ajja wendi nambuuzaako manyi eriyo abakyala abatanyigirwa mu ttooka abo oba omu ku bo nga babeerawo abuuza gyebale omusumba kiki ekibaddewo ne mwa musumba tuzze tumutwala ku poliisi tubeeko bye tutegeera naye waliwo ebigambibwa nti akaana kano kabadde abeera nako so these are immediate neighbors nokubadde bano tebali mu kikomera naye ekyaki eri mu kikomera chachi ekiringa chachi eri mu kikomera nga tutambula ono omukyala nga munyonyo mugamba akuliriza banange mpulya nempewo empiseemu olutiko lungi ye banange omukyala oyo omukyala gwe kati awo then guy yazze waliwo guy gwe nalabyawo nga muvuka mutebereza okuba nga amanyi piki and era kituufu nemwajangu nyambeko nasamba piki netulinya piki netwambuka katujoininge bali era bwe twatuuse kati oli naga okay kanvuge piki netuddamu netutuula ng'ensonga booliizi bonna tutuuka ku poliisi they were all shocked engeri ebintu gye bya happenings enjala babuulira ku poliisi sama bwe twatuuse bwe nga tumaze okutuukawo tulina oyingiza omusango na biki nembagamba kiri ekyo genda omukwata era netutuka kakati nga bali mukujjukira nti omukadde jajja yabadde alina okuba nga aloopa ku lwa muzzukulu we ne ku lwa muwala we Anet ali ekkata bayingiza omusango balina obajjako statement kati noono we tumuleeta bamutuuza bali bazimugjamu engatto kati awo wembasabira okulaba DPC munange ebintu kakati okulaba ne DPC abeera ndoza ngamba batwala police ku district level DPC's district police commander mchala muntu mulamu mchala mukaka munyo so we had a talk kati yabadde yebuza wabaddewo case eringa yabaddewo ko eyekuusa kweyo nga ya defilement kati nga balowooza oba byo nomugaba no this is a new case nangamba so take me through the case nemunyonyola omukyala n'akwatibwako nnyo nagamba nange n'ebitundu bino byo binaaba bitya kyeninga kyenazudde nti abamu sirwa nti bali mu busoga nti poliisi ababeeramu bonna babeera basoga no nalabyemu abanyankole nalabyemu abaganda abamawanga amalala nga bonna batukola obuvunaanyizibwa obw'emirimu gy'eggwanga so omukyala bwe twogeranga gabane basooke bamumpitire basooke bamundeetere nange mulabeko bamuleesaawo amubuuzizaawo ku bibuuzo ebitonotono amubuuza ebibuuzo awo this pastor was calm nga talina na mbeera eraga nti atidde ali shocked obuwunkenke no nendoza kibeera within netakiraga kakati awo namubuuza DPC amubuuziza byamubuuzaawo ng'olaba nti yasabye ayogere mu Luganda nga yeewala okukuba embogo I am quoting him n'asaba ayogere Oluganda aleme kukuba mbogo bamubuuza byamubuuzizaawo so later nange nensaba mubuuze kwe kumubuuza bitonotono one kucha alina engeri gyalaze nti ayamba nnyo abaana bano nti ne ssente maama zaaweereza olumuzi batezimala n'ayingira muzize to me in my observation ne kuche nabadde ndabye so far I could not believe that much as yamwewolera ssente $5,000,000 ne yazimwewolera nga mu ssako sinabategera obwannannyini bwe mu ssako naye okusinza ku kyenalabye nga bw'ŋŋamba nti ono ssente zinziba nga tezimala nga ateekamu n'ezize nabadde ndaba nga tekikkirizika so nensaba DPC anzikirize nange mubuuza ebibuuzo byange ne mugamba muina ssente zemwakkaanyaako ne Anet maama w'abaana bano okubanga
okubalabirira n'agamba nedda tewali yadde 10 kye yamusaba oba kye bakkaanyaako. Naye nga ekyambuuzisizza ekyo already nabadde nze nina kkulu nga ndaba byayogera birala nnyo ne bye mmanyi. Immediately kwe kuweereza Anet message ekata nga njagala okutegeera obutuufu bw'ekyo kyayogera. What was the message? Ne mubuuza ono Guy mwakkaanyaako ssente mmeka z'olina okuwa abaana ez'okulya? Kati nanziramu bw'ati. Okutegeera oluusi nze kungayaza ez'okulya yangaba 15,000 era mbadde nzimuteerako buli lwensindika ssente. N'okulya ku ssomero yangamba wonna 12,000 era negye ku ssomero nagisasula. Okay. Kati ebyo nabiplayingidde DPC. Nenziramu ne mugamba naye okusinziira kuno kuba yabadde kati ataategeredde ntulina kye tuwuliriza ne DPC matches newankubadde ye takiwulidde. Kati ate n'akyusa statement. Mbagambye nti omuntu ono yabadde mukakkamu naye nga abeera amanyi ensonga zino omutegeera nnyo mu bibuuzo ng'omubuuza ebibuuzo ng'akyuka awuguka. Yagambye tebalina ze bakkaanyaako. Kati ate bwe mala okumulaga nti kati ate mpuliza maama ye akyogera ate waliwo n'obukakafu. Kati ate kwe kukyusa n'agamba omanyi twayogera ne mugamba kale bonoba omanyi yasooka ne bigootaana n'agamba ne mugamba bwe binaba biteredde wali badde oweerezangayo kaakasente emitwalo nga 15. Konze okay. Ekituufu kiri nti nabadde mpulira obusungu ndi muntu amanyi okwefuga naye bwe waliwo ebinsukkako neyimba nga ntabukamukaawo. Naye ate olwoba nabadde mu maaso ga DPC I was really calm. Obeda ne mu byayogera waliwo byayogera ebikubagana nga njala omuchallenginga naye olwoba nabadde wali nga I had to behave and control myself. So from there ne bamuzaayo na eri kati ne tutuuka ku kino ne DPC okusinza ku byabaddewo ne mugamba eri waliyo abaana abalala. Bw'oba nga waliyo abaana abalala how sure are we ku safety yaabwe? Ne tukkaanya n'agamba okay then kati ebibuuzo bingi ebizze mu nsonga ezo. One, church eyo engeri gye yajjawo, what is really happening mu church eyo. Kati ne tusalawo oba ne tukkaanya nti bagenda tukulembera tugenda ku storming ekifo ekyo ne security. Abaana bonna abaliyo oba abantu bonna abasangibwayo mu kifo ekyo bagenda kubanga bakwatibwa si mu bubi ne baleetebwe ku poliisi. Bw'abaawo ebitankanibwa ebizuulibwa abaana bano bagenda kubanga tebaddizibwayo babeere nga banoonya ababavunaanyizibwako aba family. Abaana bano babeere nga badda mu family zaabwe. So ebintu by'oku poliisi mubimanyi. Nagenze mmanyi nti it will take us like maybe 3-4 hours but I am telling you natuuse okuvaayo saawa zabadde budde bwabadde buzibidde ddala. Kakati bakwasaganya waliwo cases endala ezijja mu bimanyi bya poliisi but later ne batukwasa abasirikale ababadde mu uniform. They were like 4 babadde mu uniform babadde balina emmundu. Ne kubeerako osi ne kubeerako oyo afande bamuyita Karo ne kubeerako bamuyita Koso. Kati abamanyi ebyo poliisi Koso mumanyi naye kye nazudde Koso batuuka mu kifo akuba ebifaananyi abeera ne kamera bakapturing ebintu ebyenjawulo ebibeera mu kifo ekyo era ebyetaaga okugibwayo babijjayo okukola okunoonyereza. So we were around nga seebaze kuba bwe twazeeyo ne Angel ngaffe then jjajja yasigadde ku poliisi. Tutuukayo kati awo abantu ne bakuŋŋaana okusinga ku luli. This time babadde bangi nga mumanyi baba balabye abasirikale bayingidde ekikomera so bakuŋŋaana nga beebuuza ki ekigenda mu maaso si mu ngeri ya fujjo oba ki naye nga wabaawo obunkenke. Ate ne poliisi naagadde nnyo poliisi eno simanyi nina bendabyeko nga si bwe biba naye poliisi y'e Mayuge ne baba bagenda okukwata omuntu I don't know babeera peaceful oba babitya naye
babeera bakkakkamu nnyo, so professional, babeera babuvunaanyizibwa, babeera gento, tebaleeta nnyo nsasaggi. Ndowooza kisinzira ne ku bagenza okukwata bwobanga okuumya emirembe, then muba good to go. Naye ng'abantu bo ate ekitundu abantu bangi bakuŋŋaana. Naye kati kimu kyokka kyokka ekidispersing abantu kino labye city ya gas. Kwata camera. Actually, I was just testing something. Ne tukwata kamera ne tujiba tunuzaamu. Ne balyoka babuneemi waba abantu b'omu Uganda oba Africa batya kamera. Twayogedde mukawe biri off record ne mbagana ne you people. Mu nsonga zino mulaga nti mwina byakwogera ne singa babadde bayima tunuzaamu kamera n'omuzini ne microphone nga byamawulire bya lugambo kustumira kusaba kayimba mwena mujja wano ne muwolokosa. But in such cases emulabanga buli omu bimugwa bbali byabadde bingi awo tuyingidde kati abo baadde balina okuba nga ate bacontrollinga nnyo nga bw'oba toliwaawo tokkirizibwa kuyingira kikomera akosa alina otekinga ebifaananyi na biki. So kati ne basooka bajjamu abaana bonna ababaddewo, Fande Carol n'abanga abakulemberamu ne batwalibwa ku police. There were like seven I think. Naye abamu babadde basiibawo ndowooza busiibi. Mwebale kugula abatannagula mwangwe ofa ya December. Nga tennaggwako buli ntebe ngisalako emitwalo 5. Nyina entebe okuva ezakakadde zaaweddewo kati. Zonna bazimazeewo. Zitandikira kamu kitundu anti ezitandikira kamu ku kitundu kati ezibadde ez'obubiri. Kati badde ey'obubiri kamu kitundu. Buli nasazeeko bannange buli fanicha yenna muyina okugyako kofini. Mujje tuggale enzigi. Tukole amafumo. Ntebe, nzigi. Myango tojja bimalayo. Center tables, kabada, dressing mirror, wardrobe, banaye tetusobola bimalayo. Baby coat, deka, bitanda, dining, tetusobola bimalayo. Bingi nnyo. Furniture ye nakasata bakofini. Ngaba n'amagezi sisobola omuntu woku internet sobola muwa kibi. Ne bibi tubaamu nabyo nga tubizizise ne sisobola kuba najja ntya mu kamera era gojja okusooka commentinga nti ogikube n'ekifaananyi. Ogitekewo wali. Yino gye yanguza. Sisobola baguza kibi ekirala bafere beeyongedde. Abakwata entebe zaffe ebifaananyi. Entebe y'obukadde obusatu n'agiteekako miliyoni. Beeyongedde. Entebe y'obukadde obubiri n'agiteekako emitwalo 5. N'agiteekako 5. Bateekako ettaaga price. Naye naawe era beera mulabufu. Nankugambya nti olw'okuba ojje mwaisha furniture entebe n'agiga miliyoni 3 n'ogiraba wali kuka mu kitundu baba bagenda kukubba. Bannange mwegendereza. Ekindeese Mr. Sozi mu kamera kuwonya abantu babbi. Bannange abantu bemutuma okugula ebintu bulijjo bajja ne batugamba kyekyandeese mu kamera Mr. Sozi. Entebe ogibukomedde 3 n'agamba ono weebweru kamukuwe ku video call gamba 6 obusatu bwangu oba 7 n'atwala obuna ng'entebe ya busatu. Abeebweru nzijje kubawonya abaawuzi munneesige mbagulire ebintu byammwe. Aisha entebe yameka nti busatu. Oli mugambe 6 oba 7. Nti yegwe muweereze mugambe bwe buti bannanga abebweru babadde babba nzize kubataasa. Ogayitiriza kati oli mukulabisa banno. Kambalabise bambi kyali kinnuma ate kye bakola abadinka abo simanyi luzungu sijja balabula. Banna nti be basinga ogulira ku online. Oli ate ekikulu babatundira ku online tebalina maduuka. Olumu wasate bannange towa muntu sente nga tomulabye mu kamera abalala balanga bulanzi tomumanyi bwafaana ajja kusindikira ekifaananyi ky'omweru nga ye muddugavu tiyenze wano. Bannange ize kinteeka mu kamera teri muntu mukolobezi oba eyaluma eba eyabajja mu kamera bye batya muntu agenda okutuuka ku myaka gyange era nva kubuulirira abaana wano Mr. Sozi nga bayina ebikolobero era buli omwaga nsinza kuyimirira mu kamera eyannoonya oba oli awo ngazze nze engalo zange nnyonjo kyobola neteeka mu kamera abantu batono ba director basindikayo ba manager balanga tebalabise abantu bayina data game mwe bafunira sente tasobola kujja mu kamera bwati ate nze simu yange sijiwa mulala tewali lwetabeerako abeebweru mwensinga okwagala kuba mmwe babba temusobola kwetuukira munneesige furniture wamwe ne bw'omalayo emyaka 10
ekifaananyi kyawo osanga naye nga muyina tereka lisiiti ne lisiiti ne bwoba tozitereseza ensigaza kati kyenkola anti oli bwampaako mpandiika lisiiti nenjimuweereza kati engeri gye bali bangi nga muteeka ne mu kitabo nti ono gundi iwa ssente bwe ziti entebe bweti asibyeko nga byonna buli omu muwa peegi ye buno bw'exercise book. Munange afande Carol abaana abakulembeddemu batwaliddwa ku poliisi then katwale tulina okusigalawo. Ebintu bingi bisobola okuhappeninga mu bikomera nga bali ebweru w'ebikomera tebamanyi. So abamu baade bakomplaininga nga bemanyi abantu abamu bana fechachi ebadde ekuba kererere bwe bityo then abala but he looks to be an innocent person but you know munange abamu bingi ebibeera byogerwawo nembabuuza akaawo ng'omuntu nenga olinga gamane omwana bw'aba ayogera nti bano badde bimutuusibwako naye nange bulijjo mbadde neewuunya oba tubadde twewuunya abaana ababeera muno abana abamu basiba mu busibi ne bagenda naye kakati ono omwana omuwala asula mu bano and all that later ne bampita to join the team munda mu kikomera kati wano ojjukira bwe nnakugambye nti pastor bwe babadde bamukwata mu kusooka yagenzeeko mu nju n'atwala akabanga nenga bakola ki kubanga teyakyusizza ngoye kati ne kugamba nti njagala ojjukira lwaki njogedde kino kati bwe I was eager enyumba ya bisenge bibiri okusinzira Angel bwe yatugamba so I was really eager to know what is happening in the house reaching there njagala okutegeeza sister Annette abaana bo we babadde nga tewali safe n'akatono safe muki bingi the place looks so messy like ekifo kiri messed up mwabaddemu omukyala nkwotinga omukyala ono obwedda naye ayogera ebitakwatagana actually yabadde anyiiza nnyo osi nnyo n'amugamba gwe ebigambo ebingi ebyo byoyogera ojja kukola ensobi nkutwale omukyala ng'alaga asulawo yalabirira abaana okugamba ng'alaga everything is very okay yeewuunya lwaki bino weebiri buli kimu kiri very fine. I looked at the lady naye nga bwe mbagambye nti the place looked so messy njala ntandikire ku ye kennyini ng'omukyalo oyo ye kennyini yabadde sijja kugamba bw'aba nga alina ebirwadde bye ate ekyo njala kirespectinga I am not mocking the person no naye it confused me kubanga yabadde nga ye kennyini mu kyafu nkiddamu omukyala ye kennyini nga mu kyafu ebigere ngo omuntu olabira ddala omuntu ebigere oba olumu yeebakako n'amalako ennaku eziwera nga tanaabye I don't know but she looked bwebanga bwabadde bulwadde I am really sorry for that naye ye kennyini yabadde alabika obukyafu omukyala agamba nti yavunaanyizibwa ku baana era ng'alaga nti ye asulawo which is close to impossible ng'alaga asulaawo naye nga bw'ogamba omukyala n'omala omwana naye mukyala gwe wano woosula n'olabirira bano abaana kubanga waali badde okyejjamu n'okidda bbali kubanga gwe kwensooka okwewuunya ddala ekifo kirimu kankusigira ekifaananyi mu kye bayita eddiiro lye baatugambye Angel mwagambye nti mwe basula omusumba mwabadde ng'asula ekifo kiri mu ddiiro babadde bansabye nneme kukwata bifaananyi osi era nabadde nina okubeera omukkakkamu waliwo ebyabadde byuseemu nga bw'obulabyerabyawo naye ekifo kiri eddiiro nga bw'olabye ebifaananyi ebyenjawulo ku kifo ekyo n'ekyefaananyiriza ng'ekyaki mu ddiiro babadde balina engeri gye boogera ebitakwatagana ne balaga nga ababeerawo abantu abawera 10+ ate ne babanga abakiwakanya osenga bwabuuza bane ddala mwabagamba nti mulabirira abaana mutwala obuvunaanyizibwa ku baana nga tuzze mu buntubulamu I am quoting ekigambo ekyo nga tuzze mu mbeera eyo obuntubulamu wano woosobola okukuumira abaana n'ababuuza where is the food emmere eri luddawa gye mulya ebikozesebwa biri luddawa nga gamba basula batya basulawa era bapiikinze engoye
kati awo koso kwa kuba ebifaananyi bapikingawo ebintu ntwawo document nga neebe ekibuuzo kiri nti bano abantu basuula batya mu ddiiro nga twabadde ku bufomu ndowooza ate bufomu oba bukozesebwa mu church mu kisenge mwabaddemu obufaliso get me right obufaliso there were like 3-4 enyumba olweweddeyo emifaliso egiri mu bwogerageranye n'abantu abasulamu. The place looked so messed up like nga bakugamba nti abaana bo bali mu bayambaawo basula ng'okulukusa amaziga bannange Ossi yabadde munyiivu olw'ekifo ekibeeramu abaana mosso nga kibeeramu omwana ow'obuwala omu n'abuuza mundagi ebinaabiro nendabako ekinaabiro wabweru ne toilet n'akasitowa ku toilet ng'omwana ow'obuwala mubale nga talina privacy era nga neebuuza ono omukyala agamba nti yabadde alabirira abaana abo abadde alabirira abaana agamba abadde abalabirira in the absence of the pastor kubanga abawudde Angel ng'ayogera yalaze nti ndoza mu October awo omusumba yagendako ko e Kampala oba mu misomo na biki n'alwayoko era yakomyewo ndooza nga ogw'ekumi guggwako tuyingira ogw'ekumi kyovula nti ate kirabika Angel yatya biri ebyamutuusibwako yabiwummulamu ng'omusumba amaze kugenda Kampala kati yamulabye ng'akomyewo n'amanya ekiddako n'atabirinda kwe kukubira yembeera gyakubiriramu jjajja akubira maama amugamba ono taŋŋambye naye akaaba byagala mmuggyeyo what is the issue nga bwe mwawulidde mu story kakati ye mbaddewa munnange Ossi omukyalo ono ng'alaga nti abadde abalabirira ne bamubuuza obadde osulawa bannange ng'ebigambo tebikwatagana ebyobadde osulawa Ossi amubuuza ono omuyita otya bw'olubabuuza ono omukyala nti ono pasita amuyita atya kyava ayogera nti nze muzaala mutabani wange oli n'amugamba mutabani gw'omuzaala mwana wo kati ate n'abagamba mutabani wange mu by'omwoyo kati ate n'agamba nti ono ndiga ye azina omukyala ndiga ya pasita abyo byonna wedda bikuulako Ossi waya musajja amanyi okwefuga ng'agina mumanyi sirika kati wabaddewo kaabataka abatuuze naye abatuuze abo era nga bammemba mu kyaki eyo so tewabaddewo nnyo bantu babaddewo nga bagwira nnyo abantu ababaddewo babadde bakuŋŋaana mu kyaki eyo oli agamba wabaddewo omukadde awo omusajja agamba nti nze mu kyaki eno nkola ng'omuwi w'amagezi mu kyaki wabula mmanyi okunyumya kubanga nyumya kazi sangwini ndi munyumya buli bimu nga biringa ebibaddewo katikati mu kyaki eno akola ng'omuwi w'amagezi mu kyaki neera ng'agamba nti ye kukyalaba omusumba tabadde mubi gyali ne kyaki kubanga kyaki awo balaga nti akapoloti ako baakagula omusumba yakagula yajja eno okuleeta enjiri I am quoting yajja eno okuleeta enjiri n'okugula amataka simanyi baali mu real estate I am quoting mukadde musumba yajja okubunyisa enjiri ekigambo ky'omukama n'okugula amataka era wano yagulawo kakati nga tannajjaawo balinawo baali basooka omuwa okukozesa ekifo then ngono omusajja omuzeeyi yavunaanyizibwa era agamba as far as I know is not a bad person to me but nga gavumenti tiwali buzibu muyinza okujja mu maiso nga mukola okunoonyereza abasoga muliyo naye nga Ossi nga alaba ona byayogera ojja kuba bulungi ojja kuterera ng'agamba omuzeeyi kati awabaddewo omwami omulala era naye mukulu kati wabaddemu ennyondo gye babaddemu bye basanzeewo nga babuze n'ennyondo yakibiki kati ono omuzeeyi omulala ng'akireminga bannange eyo ennyondo yange nze nagibaazika nga balina amabaati ge bakola ki ge bali mu kkoona awo kati mu kwogera ng'ono omuzeeyi omulala naye muzeeyi ono mutoko katono kwoli kuba oli muzeeyi ddala ono omuzeeyi ng'agamba nti ye
obuvunaanyizibwa bwe ye chairman wa church bwe nawulira ekigambo chairman nade manyi chairman wero si ye chairman wa church basangwini tukungane munange ebyabaddewo awo osinga agamba tujja kubira so bade balina abantu okujjamu ebintu bibatwala ku police in the presence of these few people era ebintu bibatutte babiwandiise ku lupapula ne babilistinga down byebagenze nabyo ne bakonfaminga nga bateekako emikono nti bino byetututte era mu maaso gammwe muteekeko emikono kakasa nti namwe mubirabye nga byetututte so ne tudda ku poliisi. Wenjagala okuba ngaakoma olwaleero naye nga mu kyo kyoba otegeera nti abaana abatwaliddwa bonna abaggiddwawo basuzeeyo ku poliisi. Kati olwaleero luno poliisi tosobola kugendayo nga ndoza nga tolina ssente ate sobola kugamba nti basasuza ssente naye waliwo naawe byolaba kakati twali tulina okufuna ssente awo transport of course bwolaba tiimu eyabadde egenderako poliisi teyabadde nakabangali ekyo sobola kibanenyiza era I am not against any of them mu nsonga eno twabadde twagala ebintu bitambule nga weetaaga okukwasizaamu yamba poliisi naye ekoleki ekuyambe. I can't say in any way nti baatusabye enguzi nedda mba mpaayiriza poliisi it is not true ne babadde buvunaanyizibwa nga naffe twagala poliisi tugiyambe nga naye bwekolaki bwetuyamba so kati awabadde tulina okuyambako koso ebifaananyi byakubye birina okuprintingibwa ezo ne tuba nga tuzirekawo then the transport ate n'okulya bwe mba nga nze mba yingiza mu buvunaanyizibwa bwaffe then bwe tukwatagana nga baba balina okufuna lanchi naki it is okay to me. That was very, very okay. Sijja gamba nti wabadde pressure nti mutuwe kino mutuwe sente. They were so cooperative bulungi nnyo era nga gwolaba obulabe n'osaba obeeko kyoyingiramu maybe direct or indirect nawe obeera okiraba. So abaana basuzeeyo kati olwaleero luno lwenjogererako ensonga eriwo emirimu obuvunaanyizibwa n'ebyabadde ebyokukolebwa byabadde bingi. Poliisi yali tayinza kubeesinga ku bbaluwa ey'eddwaliro gye twafuna lwe bajjayo omwana okumukebera omwana ono baddala mukozese. Poliisi ng'erina okukola yo ogwayo nga yo mu nsonga ezo era ebyo tebyawedde. Bwe biba nga tebyawedde kati olwaleero era nabadde nno facilitatinga family eno okuba nga egenda kati bw'ogeraageranya mayuge ne gye basula otwabazeebazeemu omuntu omu yabadde akozesa omutwalo nga gumu mu 2,000 omu okugenda obugenzi nti kati kuno kugenda kati kuno kudda ezo ndala one route nti kati zino so babadde balina okusooka ate kati baddeyo kati leero balina okuba nga baddayo ku poliisi bakebere omwana ono. Kakati ebyenkomeredde si tolina woolabye nnyo wenjogedde wali official nga bigambo bya poliisi. Poliisi erina protocol waayo, DPCC yayogera, OCC yayogera, COSOC yayogera. So they could not go on record. Ate olw'okuba ebintu byabadde bingi nga balina osooka gathering information yeno nsuubira report era bansuubiza kubanga we are in contact tutuulisiganya bajja kubanga bampa report mu bujjuvu. Kyemuba mumanya kyekino nti omusumba ali mu kkomera. Poliisi yemulina. Poliisi webanga yemulina ng'okunoonyeza kuno kuba okusinga ku bibajjeyo ebingi ne information gye bagenda okujja mu baana abo butya bw'ebintu bingi wabaddewo awo nga ebimu olwo mbisomola ng'erawo olugambo bwabeera wabaddewo awo waliwo ebintu bingi mu bibajjeyo nga poliisi erina ebibuuzo bingi awo. It is a church ate alaba mulimu maneki kuwola ssente waliwo documents awo ate wabaddewo obupapulapapula awo nga bulinga bulaga nti ate omusumba ono agatta abagole omuzeeyi kwe kulungamya omusumba si yagatta katonda n'agira ki
Katonda n'ata abantu abo awalala Katonda soba muliro olusooka. So nsubira oba ninda report mu bujjuvu okuva ku poliisi sofa we banaaba batuuse. Oli agamba okunoonyereza kwa poliisi I think bino bisoboka si cases ziri endala nti za butujju zaki no. So nga maliriza olwaleero njagala okwebaza the few waliwo abatono they were like 2 basista ba auntie ba mami babiri abanyambyeko n'ekitonotono okubanga ngenda okukwasaganya kubanga bino bintu nabo bijjamu finance n'omulundi n'ogumu. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Omwana temumumanyi nze kennyini temumumanyi ne mugamba soza waliwo amafuta bingi ebyabaddewo naye njalo bebaza abo abasobodde okubanga batuyambako. Bingi kati okusinzira wekiri nti njogera ne jjajja era akubuulira obwetaavu waliwo kino I don't know ne kyonna tujja kulaba nga Mukama engeri gy'atuyambamu okubanga tubaako we tukituusa. Kye nabadde nnoonya mu nsonga eno kyabadde kya bwenkanya. Njagala okubaza poliisi y'e Mayuge kubanga mu nsonga zino baalaze concern baalaze obuvunaanyizibwa obwembagirawo nkiddamu obwembagira. They acted so fast. Ekimu ku bye nazudde emirimu gino gye tubeeramu giyina bwe gitwanguyiza nazudde nnyo the respect police gyeyina eri ab'amawulire. Oba baba batya buti ekyo saagala kyogera naye the respect kati naayogera bye saalaba njogera bye nalabye. The respect they had for me. They were so good, so cooperative. Nabagadde nnyo. Tulina ebifaananyi bibi ku poliisi abamuli omu aba ne experience ye waliwo betusinkanako ne tuwanyisiganya ebisongovu biki nga challenges bwe zibeera naye tekitegeeza nti babeera babi kubanga era bye bakutukwasiza mu nsonga z'okukuuma abantu n'ebyaffe. Byebyo in the meantime musajja gyali ku poliisi nalabye abakyaki ye abamu awo bazzeewo kaawo. Waliwo omuwala mutonotono gwe nalabye ng'akaaba nnyo era nga bamukumaakuma nnyo. Obaona ate ali biki n'endiga oba eyo eri biki oba ekwatiddwako nnyo. Angel I'm quoting Angel ku by'omukyala nga bagamba nti this pastor omuwala oba gwagenda owasa ali bweru. Wabaddewo ko omwana gwe nalabye ate alabika obulungi. Omwana ono nga mwana ne bagamba nti mwana wa pastor ddala biological son owa pastor. Kabadde mu myaka nga kumpi era ja angel myaka gye gimu era nga kalina n'akagaali kaako kati bukuzeewo enakala ne ngamba kana kaboya akalabika obulungi bwe kati nako kasula wali oba kalina awalala we kasula because he looked healthy alina akagaali akalungi. Okay, naye wali wasula bannange we basula. Babadde boogera ku kyokugamba nti church eyo bagenda kusooka bagiyimirize okunoonyereza tebagenda kusooka bagiyimirize obeerewo okunoonyereza okugenda mu maaso. Kati nja kuba nga nkuwa updates zaabyo byonna nga bwe banaaba babimpadde. Thank you so much for watching. Nsaba Mukama akumpeera ekisa. Nga bwe natandika I felt so bad nga tukwata omusumba ono. Bitusobako busobi ne siri muntu agenderera okuba nga njagala olaba omuntu omulala nga alumwa newankubadde saalabye nti alumwa nekino kyekyabaddemu nga nina engeri gye ndi guilty olwo mbabuulira amazima. I felt guilty because twamutaataganyiza namulabye nga bamutaddeko empingu ng'ali mu bigere obudde bwadde bwankuba ng'atambuza ebigere. I felt uncomfortable nga naye ate noono omwana naye yeetaaga obwenkanya. Ndi muntu olumu alimbibwa ennyo era people around me banimbye nnyo because I trust easily. Buno ngamba kyangambye ge mazima ogenda ozula nga sikiyakugambye agayagambye sige mazima but I really felt bad. Abantu abakuŋŋaanye nga mubaka ekirungi tebategedde gundi yange nange baadde bantwalidde mu basirikale nga bamanyi era nti afande awamu nga mpitaba nti yes awalala nga siyitaba but I felt bad ngamba nenga naate omwana ayagala ki obwenkanya. So byebyo Mukama atuwa ekisa
totuukiridde nange situukiridde. Twongere okusaba Mukama ffenna atuwa ekisa okukola ekyo ekitusuubirwamu okukola obuvunaanyizibwa bwaffe. Nsaba Mukama akumpeera ekisa, nsaba Mukama akunjagalire. Abazadde abali ebweru, abantu bemulekera abaana e Uganda, nkiddamu, abazadde abali ebweru, abantu bemulekera abaana e Uganda. Owulire kye ngambye? Nti abazadde abali ebweru, abantu bemulekera abaana e Uganda, mumanyiiwo omwabaleka? Mumanyiiwo omwabaleka? Waliwo omukyala eyatusabye atwale enjo. Omukyala ono ali Take naye akomawo. Ekyo tujja kiraba, tujja babuulira kyazze kitya, naye yasabye kubanga maama akyali ku kyeyo n'agamba yandisabye omwana oyo olwokuba ye agenda bbanga abeerawo mu famire ye mu baana be, yalisabye atwale enjo maama okutuusa lw'anaddira. Ekyo nakyo kikyali awo. Bingi. Mukama akunjagalire. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimoko mu mutukuvu bibe naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina.